This is Faadi TV UG. Subscribe. Yes, nkwaniza ku Faadi TV UG ngena kusaba bambi o subscribing ku YouTube channel ya feni ya Faadi TV UG. Stay on YouTube platform ojja kwatosubwa video za wano ku Faadi TV UG. Ngena nakusaba bambi o subscribing onyige akade. Ojja kuba ofuna notification enaba ekulaga nti katutaddeyo video za zino enyuvu. Kastonda subscribing ku YouTube channel ya feni ya Faadi TV UG. Nyingiddewo n'amakaga Calvin Kayanja musajja mukulu ono atatya biduduma. Musajja mukulu nze mumanyinga omusajja atatya biduduma. Calvin Kayanja njagala mbatuseko amatwale ge abasinga musinga nnyo okumugolera abasinga musinga nnyo okumugoberera ku YouTube. Ninga temumanyi matwale ge owakasiba, temumanyi matwale ge owapoyera. Bwe ngamba amatwale mba ntegeeza ennyumba ya Calvin Kayanja owapoyera. Njagala mbatuuseko amaka ga Calvin Kayanja musajja mukulu ono. Omusajja amanyikiddwa ennyo ku YouTube. Era ng'omusajja ono erinnya ddyo alikoze. Akoze erinnya naddamu kutwala abaagala okukola ebweru. Era yatandikawo ne kampuni gy'ayita Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited. Say no to human trafficking. Era ng'ono takkiriziganya na kukusa bantu. Yatandikawo kampuni n'agituuma Calvin Kayanja Immigrants Care Services Limited. Enitwala bannayuganda bweru ku Chapa, Saudi Arabia, wanaweeyo. Nga mubimanyi ebyekyeyo ye byakola mu Calvin Kayanja. Njagala mbalage nti baba ebintu byabikozeemu akasente ebyokutwala abantu abweru kosa ne internet. Njagala mbalaga amaka ga Calvin Kayanja. Omusajja yazimba amaka, sente aziteeka walaba. Gaga amaka ga Calvin Kayanja. Baba tono yazimba mweno. Musajja mukulu ate yazimba mweno. Calvin Kayanja yazimba mweno baba. Yazimba mweno. Girengere bwemeremenya munda. Laba kungulu. Ozoga bagisiga ebizigo buli lunaku. Banange abasajja bakola sente banna. Banange. Waliwo ennyumba lyotunulira naye n'owulira nga bannaye kususeeko. Kususeeko kunyirira. Calvin Kayanja. Bana musajja ono yakolamu. Wowe. Labaawo. Oh my God. Musajja mukulu ono ennyumba ye nene okutwaliza wamu. Era nga bw'enoonyereza obulungi bandaga waneeno nti ennyumba ya Calvin Kayanja bwe mba noonyereza obulungi wano ku internet bandaga nti ennyumba ye erimu ebisenge 220. Nyumba ya kalina wansi ne waggulu. Mama nyabo. Amadiiro gali 5 ate amadiiro gonna nga gali kiriya. Basajja bannaye Calvin Kayanja. Amaka ga Calvin Kayanja bannaye. Daba amaka ga Calvin Kayanja kugamba nange nkola zino video nga nyumirwa kuba ndaba basajja ebintu byabwe bibalina. Kodde ononyuma basajja mbu tebalina kye bali. N'abasajja bakola ebintu byabwe mu kasirise ne basirika gye. Gono ddeo n'onyuma omuntu olw'okubanga tebalagalaga bintu byabwe. Kati nze bwe nkola okunoonyeza n'embigwako mba nina bibatuusako wano ku Faadi TV UG. Era mulina okusigala nga mugoberera YouTube channel eno mujje kuba mufuna ekisinga. Nze nja binoonyerezangako mbibatuusengako wano ku Faadi TV UG. Era essaawa eno ndi ku nnyumba ya Calvin Kayanja. Owakanamu ndi ku nnyumba ya Calvin Kayanja. Essaawa eno gye mbatuusaako. Kyolina okukola ku subscribinga. Tojja kusubwa video zaffe. Era bwe tunateekangayo video ku YouTube channel yaffe ojja kufunanga notification ekulaga nti kati tutaddeyo video empya. Tojja kusubwa video zaffe nnyuvu zonna kasitonna subscribinga ku YouTube channel yaffe eno. Ndi ku nnyumba ya Calvin Kayanja. Abasajja bakolamu goyinza okuddeeyo.
nolaba omusajja n'omunyooma mulaba Calvin Kayanja kuddoko n'akola video ku YouTube ne mugamba ekyo kinaka kyekyo nkiwa abasinga mu social media industry mumanyi okunyooma abantu ne mubayisangamu amaaso ne mubavuma nza Calvin Kayanja mumulabye kati amakage wakasiba mumulabye ndowooza tanyigirwa mu ttooke zinange ennyumba ensusseeko eringa gye basiiga ebizigo buli lunaku bagisiga langi buli lunaku kwasijja kugamba bizigo kuba ennyumba si muntu omuntu gwe yeesiga ebizigo kaŋŋambe langi oyinza ogamba bagisiga langi buli lunaku ennyumba enyirira laba kompawundi wetegereze laba eddiiro gano ge gamu ku madiiro ge laba ennyumba gwe basajja bazimba ennyumba ez'omutindo bazimba eri enzimba eriko si kuzimba nzimba eri ey'edda nedda bazimba enzimba eriko essaawa zino Calvin Kayanja ndi ku nnyumba ye baaba banaye eno ennyumba yo yange yansusseeko Calvin Kayanja alina amatwale amabeede baaba alina amatwale gali amakambwe amazibu gwotasobola na kumuwa abasinga muyinza okuddawo ne mugamba n'onyomba ng'omuntu n'omunyooma ng'olaba nga atalina pulaani naye abasajja balina ennyumba abasajja balina amatwale abasajja balina amaka Calvin Kayanja ennyumba ye nange yansusseeko wabula musajja mukulu ono ndowooza n'ebyokutwala abantu abifunyemu nnyo akasente kampuni ye bambi yekikubira ddala kampuni ye eya Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited etwala abantu bweru kukuba kyeyo etwala bannayuganda kuba kyeyo era nga obeera oli eyo ng'oli oyagala ogenda okucapa ndowooza osobola omukontakitingako n'omukwataganya tomanya ayinza okutwala eyo obulamu bwo ne bukyuka ng'oyise mu kampuni ye kuba ye agamba say no to human trafficking kuba kukusa abantu yagamba takukkiriza ye moto ya kampuni ye say no to human trafficking ndi ku nnyumba ye omugira ye baaba bamuyita Calvin Kayanja musajja mukulu YouTuber ate nga alina kampuni etwala abantu ebweru w'eggwanga eya Calvin Kayanja Immigrants Services Limited. Fa TV UG ngenda kusaba mbe subscribing ate osharinge video ndoza mujja ennyumba ya Calvin Kayanja bali tagimanyi ye ennyumba ya Calvin Kayanja bwito bifaana munda ndozo ogirabye yiyo ogiraba ndowooza ogirabye ndowooza kati nze nsibudde Fa TV UG subscribe ennyumba ya Calvin Kayanja mugirabye tubaike mubanja mulinde ennyumba ndala olunaku olw'enkya nga ngibatuusako nja kuba mbatuusaako ennyumba endala olunaku olw'enkya ejja kuba nayo muliro era temugisuwa musigale nga mugubira Fa TV UG subscribe ndowooza mweraba.